Hello, beautiful people. Mugamba mutya kasubira nti namuli bulungi era nga buli kimu kibatambulira malida sana bambi. Abafunye obuzibuzibu bambi mukama abo bayiseemu oba mukama abagumye ekyo nakyo kiri kiba kijja kuggwa. Ye abasanyuse kirungi nnyo mukama ayongere obasanyusa. Abanya Nalmas Jacqueline ku Kibozi Pro Max YouTube channel program Story Table nange mwana mwala Nalmas Jacqueline mbeera njikutuusaako. Mbagamba nti no buli ayina emboozi oba ayina ekizibu eyandyagadde okubeera nga atutuukirira ayagala okusharingako emboozi ye n'abantu abalala ab'enjawulo ayagala okumuyambako mu ngeri emu oba endala osobola okututuukira ku namba y'essimu 0785 28 65 12 wano ku Kibozi Pro Max ensonga zonna tuziggusa. Tukyatambuza ensonga ey'omwana muwala ate nga nkikakasa nti ejja kuggwa ate ejja kuggwa bulungi. Mukama waali okubeera nga atuyambako mu ngeri emu oba endala. Tujja kola kyonna ekisoboka okubeera nga mwami Alex abeera nga atusonyiwa. Olunaku olwaleero nzize n'abaana bawala. Remember bazanyi ba film okuva mu West Films Uganda nzize nabo olunaku olwaleero ate tusobole okubeera nga tunyuyamu wano oba wali kababuzeeko ate sobola okubeera nga nyanjula omulama gwa leero. Tusanyiza okubalaba ku Kibozi Pro Max YouTube channel. Naffe twesimye okutukyazaako. Amina. Nakusanga. Obulamu kikulu. Obulamu kikulu. Oba wooli twesimye. Musiraamu agamba alhamdulillah. Abalabi baffe bandyagadde okubeera nga bamanya amanya gammwe mubabuuzeeko ate tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Tweyanziza omukisa guno okutuulako wano naawe purogulaamu y'enganzi ekiwoziwozi. Amanya n'eddoboozi nze Shirati. Okay, tusayiza okulaba ku Kibozi Pro Max. Andiko ddyo. Nesimye ndi musanyufu nnyo nno ddala okutuulako naawe wano mu puroguraamu yo. Obeereyo n'olaba abantu n'ogamba waawo singa oyo omukyala nkyazaako. Don't mention. Naye ng'amanya n'eddoboozi Amanda herself. Amanda herself. Yeah. Hello. Nayenga. Tusanyuse okubalabako abalungi baffe. Omulaba gwa leero banange simanyi na kumanya. Nze mu butuufu ogenda okutuuka ku kituufu nga ekituufu kiri nti otabadde. Nze nayagalako abasajja abafumbo. Nayagalako abasajja abafumbo mukyala naye ku kye natuukako ne ngamba omusajja omufumbo tonyawulira. Maama nnyabo ng'oli kaamulali. Kati nendyoka nfunayo nali ndyawo nga nfunayo olulenzi myaka gyaffe ne ngamba sivako ono kambeere n'omusajja wani katulwane katutobe katukole ki kasita muliko bwoku si musajja mufumbo nze namba emu ate nze namba last. Tewamuliiko wekka. Tugende mba. Namuliko bw'omu kubanga amazima gali nti nze omwami wange saamulabako nga tutandika ng'ayina omuntu yenna gw'ayogerezeganya naye nga mukubidde essimu nga takwata ng'akwata all the time. Kyekyaŋŋamba nti muliko bw'omu ate era nali siina mukazi mulala gwe yali aŋŋambye meaning nali bw'omu. Naye mukwano abasajja sayizi zaffe talina mwana talina mukazi naye mukwano pressure zankuba nga bwenzira engulu wezinkuba so bannange bakazi bannange okubeera n'omusajja omufumbo n'okubeera n'omuvubuka oba kaŋŋamba omusajja atali mufumbo atalina na mwana. Ntandikirawo bwennyini nga bw'ogambye nti pressure zakkuba ku muvubuka. Omuvubuka alumya omutwe. Nze soolagenda na muvubuka.
era badde nize ongambe nti mwabeerawo paka ne kasita ogambye pressure zaakukuba wenkomye otegeera nze omusajja omuvubuka yenna tonyongera mukwano totidde bakazi banno bagenda kunkola ki yamusiima nanga nsiimye so omanyi tekyali musajja w'omu tekyali musajja w'omu ngeri oli alina bwe yagambidde nti kumbe waliyo munno mukwano ako tolina keerabira ku mulembe guno teri musajja kimanyi abakazi tuli bangi kitegeeza lwaki abakazi tuli bangi yes nedda abalalu bameka abali kukubo nga bakazi abalalu bangi nabo bangi enamba y'abasajja yisinga n'abakazi kwe bali tonnabalaba bulabi abasajja bangi nabo naye abategeera kale be batono kale omusajja gw'osobola okubeera naye ye mutu be batono kaakati nze nkugamba ebigambo bino wammanga bombi gw'okaabye nti watomera naye nze ngamba ate wandiwangalako n'omufumbo okimanyi omufumbo aba talina buddebu nga lwaki first of all wagenda omuyingira ng'okimanyi muki mufumbo all you need just kumutegeera n'omanya time ye n'omanya engeri gya balansingamu you know ebintu ebimu bya common sense olina kugendera ku timetable ye exactly understand him omanye ebikusanyusa lwaki oba okogga tolina kukogga because of love nowadays tekyali love mukwano no lwansonga agenda kugamba akwagala nga wakamukuba omugongo bwoti nange ajja ngamba njagala ogenda mukola ki by the way omusajja waba kuli kumpi wano ku lusegere wabeera owowa exactly awayinza okuwana byonna naye mukuba omugongo bwoti ayinza n'otandikira kuyogotuddenoyo sisobola kukkiriziganya naawe mukyala gwe kyoba omanya ekitonde ekisajja naddala nga mufumbo bwe bulwadde obukyasinza okutta ekitonde nedda bewafuna bebatta ababo bofuna balabika batta no nedda tontegeera bubi kyengezaako okugamba olaba ono kyagamba mutaba na tayimuyo kati no tayimu sina kyekikulu abaana b'abantu bafudde ku lw'abasajja abo kwegamba gwe naali eno nga toli mufumbo bakale babayita baside chick okolanga kyangwe kumukuutakokko mbwadde wa mukyala we ng'atukula yes muli yeeno kuba malako nnaku naye nga tebabaagala gwe kyobamanya abasajja abo balaba tewali musajja agenda keera ku makya akutwale nga ye gwe first priority ye kusinga mukyala we kati nkubuulira for example oli namba 2 yes for example oli namba 2 ogenda funa omwami woyo namba 2 wo bwejje wa munno yes mugenda kola nga like kyengezako kugamba mubadde temuyina akugamba talina naye wawe tebasulangako ki njala agenda kugamba mukwano ogenda mugamba mukwano tetuyina kino akugambe kikyotalaba embeera eriwo tetuyina wadde 10 naye ngewo tebakola ki tebasula njala n'abaana basoma mugenda kukwata ssente ezo tugeze mufunye kaddiiru mukayingidde mufunye ssente mufunye omutwalo gumu n'ekitundu agenda kukwatako omutwalo omulamba gusindikire famire gwe nakyala atobye guno omulimu ne mugufuna oba kana akasente ne mukafuna agenda kukwatira yes agenda kukwatirako 10 eza kuba jabuva ne jabuko mu musajja ono asooka kulowooza ku famire ye mukyala we n'abaana be nga tannaba kulowooza lwaki wembeera namba 2 oba side chick lwaki ntuba omukazi omukulu yalina okuba yes exactly mwakifuna bubi ng'omukazi omukulu yalina okutuba yes yatoba yafuna we yatandikira nebbaawe ne batoba ne batuuka we baatuuka kati yeyagalira mu ssente Aba namba 2 bakaaba nnyo okusinga b'omanyiko abo batono mukwano omuwendo gusinga omunene side chick ali okusinga ow'emmaka ate ow'emmaka kasita amutolera kafiizi nti kafiizi kaako mukwano nze ne mbanja alanviri nja mugamba 5 agampe naye bw'oba wakati agenda musaba 5 agamu ate tekirala kankubula agenda mugamba sala oba mugambe si bw'obuswayiri after all you are home no ebyo biri mu ndowooza zammwe mwinga no kuba olaba omukyalo oyo ow'omumaka yabeera ne control ya bbaawe nkuwulira wabagina lwaki avaawo nekirala nati wuliriza kkiriza ogaane omukazi w'ebbali oli okweyambisa bweyambisa wuliriza mu mikolo tolinnyayo anti akukweka olinga ARVs si bwe kiri
kati mwogenda mu meeting z'abantu nga ogamba nti n'omukyala bayiso yes for example bayiso omwami n'omukyala osobola okujja kati kanzu sirika official tekisoboka bayiso omwami n'omukyala kaje liko omwami n'omukyala tebannayita mwogenda n'ofuna ki kati tuli ku kitiibwa ekyo ekitiibwa mu Uganda muno kiwaaki okiwulira era ne bw'onoobeera naye olunaku lulamba n'osiiba ng'omuzinzi olunaku lulamba ng'olinakuba amasimu n'agaana okugakwata sitiri agenda kunzikaze waani naye wa mukyala we Shirati tudde ku nsonga y'okukolerera omusajja nga bw'ogambye mbuno mutuuyanye side dish otuuyanye oba side namba 2 otuuyanye okoze atutte eri naye nze ngamba at least nfundako ataawo omufumbo kubanga Shirati materials mu omusajja wabbeeyi tebeezamu ng'odina omuvubuka egizaffe oli mu kuzimba mwezimba n'avaawo n'agenda n'ayagala omukazi nsanze biwedde omaze omuteeka mu material anti olaba abakazi abakulu at least oli azirye nga manya azirya gyali naye ono mba simumanya bagenda kugwa kugwinga ekikanga bwanfe ate nekirashiraki kyoba teweerabira nkugamba ebigambo bino wammanga omusajja yenna waabanga nkwana ng'alina famire ye mukwano najja ne muyisa bubi era agenda kudda ewuwo ne gulume face kitegeeza obusungu abadde ansuubira musanyu sirimuwadde obusungu naawe ojja bugabanako mukwano abituusa ng'abaana bamulinze nange mukyala we mulinze ate gwe kyobadde tosuubira nti agenda kuva wakulekewo kati nkubuulire kyenkugamba obwongo bwonna temalira ku musajja mufumbo abafumbo mulina kwebaza nnyo basayidi kiiki bw'obasanyu waka tomanyi ssanyu gye livudde essanyu liba livudde ku ffe basayidi kiiki kyogamba twagenda okwezimba n'obukolerawo ebbanga lino lyonna yamala kufuna omanyi ki nedda wuliriza yamala kufuna gw'omanyi ki tubadde tuli basanyufu tuzadde abaana tuzimbye amakaaga kati kankubulya ebigambo bino osobola okubeera n'abaana bannanga wali alina abasatu kitegeeza oba wagenda okutoba naye ng'olwedda alinayo ono nga gwatoba ng'ate ebbali nze kyenfaako nga nze omukazi ow'omumaka kyengezaako okugamba omukazi ow'omumaka omukazi ow'omumaka alina kyafaako kyekino gy'oli naye tebakundaze wamanya kati no mukazi olukumanya bwati namanya nti gy'oli namulaga nti bisidde namutegedde gyali ke kaseera kotandika okubeera nga tokyamuwuliza agenda kubeera okutereza makage mukwano nkugamba nawakola atya omusajja nga ayagala saidi kiiki kale mukwano atlist enamba agikwata mu mutwe eyi ate nga tasobola gikwata eyange basaidi kiiki tulina amaanyi agaleetera abasajja okulowooza ennyo nti agenda netereka enamba mutwe gyatasobola kukola ku mukazi we okitegeera ng'agenda kunkubira wonna wonna wayagalidde ampe buli kimu gwe nga tomanyi ngolowooza ali awo ali kugwe kumbe tasobola kuteeka namba y'omuntu okuleka ya mukyala we kuba ne bwafuna obuzibu ne bwafuna obuzibu asoboka akubira mukyala we nga tannakubira na nnyina amuzaala no nafa akukubira mukwano temumanya ate mubeerayo anti akukubira ng'akwetaaza ekiyontayonta kizze olwakukubira ekirala ekizibu kyaddeyo kizibu lwansonga nti akulaba mu mwezi omulundi gumu n'akulekera emitwalo 5 n'olowooza nti osinza oli omukazi ali ewaka omusajja okukwana kyo kya butonde balina okukwana kyateeka okitegeera ate abakazi b'ebbali baba naye kyekibamalamu n'olowooza nti n'ensi yonna ekomye ku ggwe omusajja oli bw'akwana tekitegeeza nti akyaye mukyala we okitegeera kitegeeza ki lindako ekyo kyenkuba kiri mu butonde omusajja okukwana olaba nono kyeyagambye omusajja w'omuvubuka bino wammanga yonna gye buliva gye bulaga omusajja waaba akugaseeko omukazi omulala kitegeeza aba takwagala lwaki aba akugattako ekitonde mwakiteeka mu mutwe gwammwe naye nga kiba kitonde lwansonga just aba awulira nga tomusanyusa tomuwa kimala omumalako emirembe kati okulaga nti omusajja bw'akwana togambye nti akwagala nnyo togambye nti abakwagala kati naawe oba toliyo wekka wabaayo omulala emabega akuliko togamba abakukyaye
kitegeeza nawe akugaseeko aganya bazaala ayinza okusuka ku nze nze kati kankubuliriza njagala tayinza genda walala tasobola nze banjagala nzekka era nze njagala kubeera wemba at least mbere third naye nga mmanyi am the last teri kungattako yadde no newe kabakaana kato newagamba watuuka kala takyakwana gwe yakwana aba akomye watuuka kunza aba akomye kati gwe yakwana ati ekikulowooza nti notasakwana mulala byakugamba byasobola okugamba n'omulala mukwano abasajja bwe batyo balinga pipa era ze nekimanya oba nekizijjako obujji mu kutu bwe kiti nti omusajja wo namusaze n'omuntu omulala tiri sisimuluga mumuteeka mu cupa gajjira ki isiya nawe liko obusooka butononya ne gwe nina namuloga dda ono gwe kati kankubulira ebigambo bino omusajja bakazi muzuukuke olozabaki ava ku fastiredi abo basokoldi fastiredi abatamuvudde kibeera mutondo omusajja tosobola kira kumaca n'ogamba omusajja nti mufunye mazeyowabaze kunze ndowooza nga agenze ku mulala naye nze kunze akoma kunze terikugattako oba oli namba 10 oba oli namba 3 oba oli namba 5 bw'oba namba 10 oli owe 10 mu 10 namba 10 oba 10 naye nga asembayo nga manyi waliyo namba emu paka ku 10 naye nga kugamba nti ku mugongo gwo kwogamba nti niwemufuna okumujja kwoli nti yapaakinga ekyo tekisoboka kugwange teba mukwano zuukuka weyire kutuza kugwange teba kino nkyogera nkirinako obukaka otambula mwana muwala kino nkyogera nkirinako abasajja kitonde kirala omusajja omufumbo ate wabaka batabani wa Falaawo nze nategera mutabani wa Falaawo yani era mutabani wa Falaawo ngendo omufuna nga mmanyi nti kunze kwakomye aba asiringiddwa ati olaba mwe oli ku musajja gwa muno gwologa ku musajja anti kati ye byamulema nze nembikola nenkola ebyamulema naye wamulema era tabeera naawe ajja n'akulaba n'amala n'addayo wamukyalaayina nabuddewo akugamba tukoma ku ssaawa ssaawa 2 wajja n'akugamba essaawa 10 ez'ekawungeezi n'addayo wamukyala wawe mukomye ne bwofuna obuzibu ekiro tosobola mukubira sobola kyekituufu kakati kambuze tunoonya ki mufumbo wafumbirwa onoonya ki of course sanyu mirembe kati oba wanoonya mirembe eze gye nnina gwana gyotasobola okufuna obeera ku stress asulawo buli lunaku si kyogambye aŋŋamba simukubira ku ssaawa nnyo nze nga side chick ndi muwala wa kucakala njagala okucakala njagala freedom yange saka musajja agenda kufuga buli dakiika mbw ate yoza engoye ate kola no I hate that I want to be in my life nga nyumirwa ngenda ne ba big boys neyagala nga tagenda kunkomako ate njagala abo abafumbiddwa nga talina nabudde bwagenda ku internet kunsangayo agenda beera mirimu ki ngaali ku bizinesi ze talina budde bwa nonsense okitegeera nfuna akavubuka kanyambe ki ngenda kasanga mbu twezimbe nkasange kafaliso nwane tobe nkaddiwe kwegamba atuuka okuzifuna nze nga nkaddiye tange anoonyayo omuwala alinga nze kati kambeera oyo omuwala gwananoonya kambeera oyo omuwala gwananoonya okusinga okubonaabona nkaddiwa ate nga sinatuusa kaddiwa no siyina budde bwa musajja bwa muvubuka okyogedde na bubi musajja abo baba bulenzirenzi nga bunoonya ng'anoonya gwalwana naye kanziyita entalo anoonya gwalwana naye kati ate omumala okulwana olutalo olwo ng'anoonyayo ffe abalabika obulungi ng'olwo gwoba ofuuse bikadde ng'akaviiri akabiri ajja kampa gw'owaka kuwa 5 akuwa 5 ogambe genda otetenkanye nzeze kameeza mugambe njagala mitwalo 10 watogireseewo kameeza kokka gw'owaka kulekere mutwalo akugambe tetenkanye mukwano nze ku bafumbo muli muti tuli tuti teri ayinza twawula nze tondetera buvubuka abo nakoowe nnaku saagala kubonaabona era nze noonya ssanyu lye njagala mbafumbo lwa nsonga lye bampa freedom ezuuka yonna gye njagala ekyakala yonna gye njagala kubira kuŋŋamba ki nze amanyi oba nsuze naani naye gwe n'atadda lwataze ate nsola n'omuke mukwano tuba n'obugambo obuwooma osobola omuke makolo n'asula
naye owaka teyeebaka akubira bonna maama omusajja takomyewo maama nze nga ndi mu ssanyu gwe gyokaabira nze nga ndi mu ssanyu ezo pressure zantamanze okimanyi nti nessanyu lye tunoonya ate ffe abafumbo gwe toliyina ndirina mukwano ndirina 100% bw'oba ogamba I'm happy anti wuliriza kiki sirina bw'oba ogamba nti gwe essanyu lye oba olifunye tamanyi gy'osuze tamanyi gw'osuze naye okitegeera kitegeeza toyinawo oyimiridde ekigere ekimu kiri eno ekirala kiri eno tonnasalawo kati kankugambe kati nze nkugamba ebigambo bino omwana omuwala alabika obulungi nga ekitiibwa kyo ne bw'ogambye bw'ofaanana kale bwe tukulaba bw'ofaanana wetaaga omwami owuwo oba adress omuntu w'alina okusanga ekitiibwa kirina mukwano nti oyo omukyala gundi ekitiibwa naye kati tokirina mukyala gundi kigenda kumpa kimere yakulya kigenda kumpa mmere yakulya okumpita mukyala gundi kimpaaki kintwala mu nnyonyi ate nga bwe naayagala okugenda mu nnyonyi mukyala gundi sikirira naye agenda kuŋŋamba amanda kwatayo akasente gendako mu Amerika weeyagale naye nga gwowako oli awo okunyangoye nze ndi eri ndi mu kulya ssente mpulira mukyala nnyo gwalina okwoza golola nze ŋŋende enkyakale naye mwezo z'ogolodde naye okimanyi obulamu bwo mu ebyo ebyokudda eno n'eno ogenda kuba obutadde mu lusuubo lusuubo batya lusuubo batya maama essanyu lyonoonya togenda kulifuna omusajja golwanira togenda kumufuna sinakindi n'okufiirwa obulamu bwo olw'oyo omusajja nga mufiirwa nti no if I may ask nga mufiirwa nti kuba omukyala oyo olunaku lwali kizuula nti gy'oli essanyu lyo gwelijjo ngalikoma litya kuba nkukakasa omusajja oyo tasobola kukuddira ngalikoma litya ati omukyala agenda kuba akitegedde agenda gamba omusajja andeka abaana abo naawe nkuleka bw'oba toleka malaaya yeeyo omusajja asobola okulonda malaaya over omanyi gye bavudde n'omukazi so nange amanyi gye nava naye kati nze amagezi gempa buli muwala eyeetegeka okuyingira mu bufumbo oba asuubira okufumbirwa nandyagadde obba w'amagezi nti omusajja omufumbo era najja ne mu maaso n'agamba nti nnyina omukyala nnyina abaana muleke agende mu bitiibwa genda ofune omusajja owuwo oba mwavu mutandike mukole n'oyo omulaba omufumbo yaze alina ssente yeevuga yatandika atya yazaalibwa nazo tewali muntu azaalibwa na ssente bakola nkole muwe chansi mukole mwezimbe mufune essanyu ojja kuba olifunye ojja kuba ofunye omusajja wo gw'oyagala ow'omutima gwo n'essanyu ogenda kuba olifunye mugenda kwezimba n'ekiseera kituuke nga muli bulungi liriwawo nze njagala lino jangu essanyu njagala essanyu lyakutandikirawo zisaagala byakubonaabona jangu amaka gaage mu mmotoka yiiyo buli kimu kikyo obulamu obulungi oba essanyu liva mu bulamu bulungi okitegeera tewali musajja mufumbo agenda kukuwa essanyu lyeweetaaga ate tewali musajja asobola kusanyusa bakazi babiri okitegeera koza omutima tebaguwa bantu babiri ndi example nnene era omusajja agamba nti ngenda kusanyusa abakazi babiri omu lubeerera aba alina kusafalina tasobola kusanyuka ng'oli okitegeera kyenkugamba so buli mwana omuwala eyeetegeka nti neetaaga obufumbo kati ntuuse okufumbirwa oba omusajja omufumbo yenna bw'omusanga n'agamba nti nina omukyala n'omwana muleke agende mukama ajja kuleeta omusajja oyo wuwo owange agenda kujja ddi era agenda kujja ng'alina ki kakati mukwano gyalankubuulire ne wegaba amaanyi ga kisajja ewange abaana mangi ewo ng'alina matono lwansonga obwana batayagala buwulire kitegeeza balina okwegendereza nnyo kubanga ate si kirungi kuleetera abaana kuwulira bye batalina kuwulira naye ewange abeera free nga tewalina omu atuwulira nga we are just doing it to the fullest oba mu ntebe oba mu kiyigo wekisitukidde wetukolera kati mwejja mubeerera eyo kuyiika mabeere mbw ate akaana kakaaba ate ki mukwano ffe tuba mu ssanyu otusangako mu ntebe otusangako mu ddiiro waggulu ku kiyungu yonna tubeerayo
mugira muyika amabere nga mumanya abasajja mwabakwasa mukwano naffe tubali naye twabakwasa tuti twabanyweza munywezeza n'okusinga gwe omufumbo oba lwaki abaana b'obuwala temukowakozesebwa gwokakasa ne bw'ofaanana buuti onyumirwa okuba disposable tibagwenda kukweyambisa bakusuule wali olwedde olinnye walampya akatandaalo okoze kongola amabeere okoze byonna akukozesezza amaze akulese wazzeeyo oli atonnya amabeere kwegamba oli awo okozesebwa like used condom bamale basuule wali gw'omuntu afaanana bw'atyo olowooza lwaki aba alina okukomawo wali ewali obwana obukaaba n'amabeere agatonnya gwafaanana bw'atyo kitegeeza teweeva liwinze oyagadde kuwunzika bakuwunjule kati kankubuulire kadi nno gana amagezi nga kuwanga mukwano gutomba weegattegatte weekwatibwa ekisa weewumbewumbe ofumbirwe teweekoleabakikola ekyo gwalina okukikola lwansonga gwalina okwegattagatta omusajja waaba asobola okukuleka ewaka najja ewanga anoonya essanyu kitegeeza oba tomumala baddiya emboozi yo tebankadde amazima gakatono osobola okuzibya ate era ne tukeesa naye nga bannange omusajja omufumbo bw'aba ofunye chance kale n'ofuna owuwo mwesonyiwe omulabe bulabi ate bw'aba mukama akumye chance genda n'ekiriwo kigambe lumu nti tubaboole abafumbo abasajja oba tubatuge bw'obanga tofunye mufumbo abalenzi tubaboole kirungi nnyo ate bw'oba ofunye omufumbo nga mukama akumye chance genda tunalabira eyo lwaki nedda amanya namasi Jacqueline program story table wano ku Kibozi Promax YouTube channel wetubeera every Thursday and Sunday sawa 12:00 tubeera okubeera nga tubatuusaako program zaffe ez'enjawulo program story table n'abaana bawala ab'enjawulo ye bannange nga bwe nabagambye nti nno bw'obanga oyina emboozi nga oyina story yo gy'oyiseemu obanga oyina ekyo kye wandyagadde okubeera nga abantu kibatuukako obanga oyina message gye wandyagadde okubeera nga etuuka ku muntu omulala obanga wegwetaaga obuyambi mu ngeri ey'enjawulo nga oyita mu kunyigirizibwa nga oyagala ku magezi ffe weetuli okubeera nga tukuyamba okuba ku namba y'essimu 0785 28 65 12. Kibozi Promax, subscribe, share, like, and leave a comment. Thank you.